Essuula y'omunaana ey'akatabo Kikonyogo etuumiddwa Kaweke anjabulira ate nange nekyawa. Nali njagala nfulume neddireyo ewa taata kubanga nali maze okuvumbula olukwekkuula amalungi. Luno lwe lukwe lwe nalaba nti lwali lungasa okusinga ebirala byonna bye nali nfunyeyo ku musango guno. Naye ekyennako lwali terumbuulira bifa ku mmundu eyatta Lukido. Kyamazima emmundu yali yaakawaatwa, naye si kyangu okugamba nti yali akyagikuumira mu nnyumba ye yadde ku kibanja kye. Ensonga eno yampaliriza okugira nga nkyabeera mu nju omwo nga ndowooza nti oba oli awo banaagyongerako. Okugumiikiriza kuwangula bingi, singa saalindako nandifiiriddwa bingi. Bassenkaggali bano baalina omuze ogw'obutatuukira ku kye baagala kwogera. Baasookanga okweyogeza ebya swakaba nolowooza nti tebalina kye baagala kwogera. Eby'emmundu baali bajja kubyogerako, naye era ne basooka okwekoola eno n'eri. Tekyewuunyisa okulaba omuntu ava mu kyondo Entebbe agenda ku kibuga ate n'ayita ku meere, wuuyo Gaba, wuuyo Luziba, atuuka ekibanga alyoka alinnya emmotoka eneemutuusa ku kibuga. Omuntu ow'engeri eyo atambula olundayandaya, tatambulika naye, mugenda okutuuka gye mulaga ng'ennyindo yenkata. Nange nno nali ku bugubi okutuulirira abantu aboogera nga balandaganga ekiryo, naawe atudde osinwa. Ky'okuuma bwe kitabeera kikulu nga nze kye nali nkuuma weekanga oggyeemu enta. Ogutateganya baagugamba nti teguzza nvuma. Nange naguma bugumi njoke nsobole okufuna kye njagala. Ab'edda baagamba nti Katonda ky'aterekera omulamu tekivunda. Newankubadde bassempappe baatuulira emboozi efa ku mmundu okumala ekiseera, baalwedda ne beevaamu ne bagituukako. Kawaatwa yali alabika nti alina obweraliikirivu bungi, ye yasooka n'agamba nti ndowooza ono munnaffe Kaweke anaatera okugenda. Naye nga tetunnayawukana, tusaana tusalewo amagezi aganaawooyawooya Kawaganya aleme kubaako gw'abuulira nti yatulaba nga tutwalayo emmundu. Mawangala yali ayagala okubaako kyaddamu, kyokka Patrice n'amusala ekirimi nti Kawaatwa wama ky'oyogedde kirimu ensa. Ekyo jja ku mutwe kussa ku kibegabega, oba kaŋŋambe nti osingisa asitamye. Oli Kawaganya mukoddomi wange, kankitwale bwe ntyo kubanga ayagala zooboota wange. Okumuwooyawooya kujja kuba kubennaanya bubennaanya. Akambe bwe kaba nga kaatoola dda n'enti ne zikaggwako, okukaddamu okukawagala kuba kubengula bubenguzi. Kawaganya nga bwe mumanyi musajja wa mmizzi, wafulumiza ekigambo ng'amaze okukiggyamu ebisusunku n'emiramwa. Kyokka newankubadde bwe kiri bwe kityo, nzija kwongera okumukuutira kubanga oluusi emmwanyi gya weesiga yeetebaamu mulamwa. Patrice bwe yamaliriza ebibye waddanga n'agamba nti ekyo nno kiwedde, naye twagala Kawaatwa otutegeeze ssente z'onootwala okukuba ttoomu nga tukututte mu mabira. Ko Kawaatwa nti ate ezo nazo zirina okubuuza, ndaba kye kimu ne ze natwala ku luli. Bonna siringi 3 baazikkiriza, kyokka olunaku olw'okutwala Kawaatwa mu mabira ne lubalema okukkaanyaako kubanga kyali kibeetaagisa okumala okunkemekkereza balyoke bamanye bwe ndiva entinda okugenda mu mabira. Mu kiseera ekyo ne Kaweke yali yeetegekera okusitula. Kawaatwa, Mawangala ne Patrice baali bamusaba abatwaleko mu mmotoka gye yajjiramu, kyokka n'abazibiikiriza nga mukola agagambo ag'abatityemusanga nnyindo yankolera. Waddanga ye yabasalako n'abagamba nti abange mugire mugende, nze njagala kweggala. Ye kati olwo Kaweke olidda ddi eno okutumanyisa ttoomu lwalisula mu mabira. Bannange nno mwe lwakugayaalirira, naye ttoomu bwe tutamwanguyire kumweggyako ajja kutuzaalira ebyeru makaayi byazaalira ku nsiko. Kaweke yaddamu nti nzija kufubanga bwe nsobola nkomewo eno enkya oba luli, anti ekinkola obubizi mu mmotoka z'eno ez'endeega bwenyi.
Singa si mmotoka kubeera za kkekwa, sandibadde na kyaggaali. Ekiziyiza, nalaba nti abasajja bano baali batuuse ku njegoyego y'okuteesa kwabwe era ng'ekisigalidde kwe kwabuka. Bwe ntyo nange ne njagala nze mba nsooka okweyanula. Bwe nakwata ku mugongo ndabe obanga ddala ebyange byonna ndi nabyo, ne nkwata ku kyuma ekikuba ebifaananyi. Wano natandika okwebuuza mu mwoyo nti ate kino naleese kyaki? Wandibadde okweddamu mu kibuuzo kyange, najjukira bujjukizi nti nsaanye okukuba abasajja bano ekifaananyi nga tebannayabuka. Olwo nno ne bwe nandyesimbye mu kaguli okubalumiriza, ku lunaku gundi mwayogera kino nakiri, ekifaananyi kyandinyambye okuggumiza amazima gange. Nateekateeka bwe nti nayagala nkuba abasajja ebifaananyi bibiri. Ekisooka nayagala nkikube nga tebategedde, kwe kugamba nti nga buli omu ali ku bibiri. Kale bwe bandiwulidde nga akapeesa kapasuka bettata, tebandiremye kumaguka kulaba ekibaddewo. Ate n'olw'okuba nga ekyuma kye nalina kyaliko ettaala emyansanga eggulu, nayo yandiyambye okubakanga. Bonna nga bamaze okwekanga n'okumaguka, tebandiremye kunjoleka amaaso gaabwe. Awo nno bwe nandibakubidde ekyokubiri. Mba nkyateekateeka ebyo mu mwoyo, waddanga kwe kusaba Kaweke ababuulire essaawa. Kaweke yaddira tooki gye yalina n'amulisa ku muleganjuba gwe yali asibye ku kiseke ekya kkono. Wano bonna baakutama beerabireko n'agaabwe okusinga bye bandibabuulidde obubuulizi. Kino nalaba nga kyali kiseera kirungi okubakubirako ekifaananyi kyange ekisooka. Bwe ntyo ne nasola akapeesa n'ettaala n'emyansa. Ekyennaku, olw'okuba nti abasajja bano baali bajogoolikana, tebasobola kuwulira kuvuga kwa kapeesa. Ate kubanga ettaala ey'omukono eyali mu ddiiro yali yeememula nnyo, okumyansa okw'ettaala y'oku kamera yange tebasobola kukulaba. Mu kiseera ekyo omutwe gwantabuka, kubanga bwe nali njagala bakole si bwe baakola. Kale olwo kiki kye nali nsaana okukola? Nalindirirako nga ngamba nti osanga bannabbulula amaaso gaabwe nga busa. Baalwirawo ddala nga bakotese emitwe okutunuulira omuleganjuba gwa Kaweke. Oba baali bakyetegereza ssaawa, oba baali batunuulira mukono gwa Kaweke ogw'entugga. Anti si kya bulijjo omusajja okuba n'omukono ogw'entugga, so nga ate omubiri gwe gwonna gulinga gwa mutiitiri. Nakanda kulinda abasajja bwe bateerema, ate bwe babbulula amaaso buli omu yatunula wawe. Konze nti naalaba basituka kugenda bugenzi, kye nava nkolola mu ngeri ebaguliza. Bwe baawulira ne beekanga nnyo, kubanga baali bamanyi nti mukyala waddanga ne kaabudindiri beebase ate nga babawulira bafuluuta. Kye bava bamaguka balabe omukambwe ennamige oyo akololera mu nju yaabwe nga tebamuwadde lukusa. Nalaba baganjolese ne ŋŋamba mu mwoyo gwange nti ayi ddungu oyigga ngotta. Akapeesa ne nasula n'ettaala n'emyansa, ate olwo ng'ekifaananyi tekiwedde, saalinda kufuuka ndiwulira emisinde ne ntyekula okugenda okwesimba mu luggya awaali mmotoka Kaweke mwe yajjira nga biwala ttaka. Nagenda kisakkulu bannyini ng'engatto ne bwesoboka ngiddira nkeera. Mba mpeta bwe nti ensonda y'akakubo mbulireyo omuntu omu gwe ssaamanya, kyokka ndowooza yali Kaweke kubanga ye yalina ttooki. Namulisa ne ttooki, kakasa nti yanneetegereza kubanga omuliro gwanjerulira ddala bulungi, ate n'ebikolwa ebyaddirira byalaga nti yannekkaliriza. Naye n'emimuli gy'abazungu bakagezi munnyo bagiyita gikimwerudde, ne bwaba emitala w'omugga akumulisa n'akulaba. Bwe ntuuka mu bitooka awaziivu ne mpagamira awo. Nalinda ndabe omuntu ampondera, kyokka n'ambula. Nagendanga kasoobo nga mpita mu bitooke nga ŋŋenda ndebeza. Omwezi olw'okuba nti gwali guvuddeyo gwe gwannyambanga okulaba ekkubo. Olwo nno akakubo kali kennyini saakatambala nakatya.
Bwe natuuka ku nsalo y'oluggya n'olusuku ne nnyimirira awo ku ludda lw'omukono gwange omukazi weewaali omusaali omusaakaativu ennyo. Bambega tetulina kye tutamanyi. Okulinnya eyo mmere yange ate okutandaza enva zange. Nabuuka nga lissewagaba lye bafubutudde ku mpirivvuma oba nga Nakabugo gye bawamattudde mu musiri gwa kasooli omunandi ne neekasuka mu mpago y'amatabi. Kuli ku muti nga nninga bw'olaba enkerebu egoba eŋŋaŋa anti nga toyinza kuwulira yadde akanyeenya. Nalinnyako katono ne ntuula ko nze nti bwe nnawalampa eri waggulu mu busanso bwe bananfugutula nnaavaayo ntya. Awo nno waggulu bwe nasinziira ne mpulira abaali bavuuvuumira mu luggya. Eddoboozi lya kawaatwa we lyagambira nti, "Ha, ababbi nga bajooga. Olaba n'okukolola akolola. Naye nno yabbye edda n'abalala." Kubanga Kaweke bw'amukubyemu ttooki ndabye awakattidde entwala nnene ku mugongo. Olwo nno nga nze gwe bayita omubbi, ate emmundu ne kamera bye nali nnyambalidde nga makinolda ya tteefe bye baayitanga entwala gye nva okusikula ku bantu abalala. Baayongera okuwanuuza ebintu ebirala ntoko. Eri ettaala eyamyansa nga mbakuba ekifaananyi bagyeyitira ttooki. Okukolola kwe nakolola nga mbaguliza bo bagamba nti nakolola lwa kubayiikiriza. Naye ekyanneewuunyisa kwe kuwulira nga mu maloboozi agaali mu luggya awo okumpi nange temwali muli Akaweke. Kyaddaaki nga ne banne bamaze okwebuuza Kaweke gye yali alaze nga lwe mulengera ng'afubutuka mu nnyumba ya waddanga ajja yeesika ne ttooki ye ng'emunyeenya. Bwe yatuuka awo awaali banne mpozzi ne balaba nga yali akutte omuguwa. Omu ku bo n'amugamba nti, "Owange Kaweke, omuguwa ogutwalawo?" Ko Kaweke nti, "Bannange, bwe tugayaalirira omubbi ono tuba tufudde. Bye twogedde byonna nze mmanyi nti abiwulidde. Mugamba taatulonkome ku mbuga? Kale bannange, nze ngamba nti mugire tutalaage wano mu lusuku. Ayinza okuba nga yeewogomya omu. Anasooka okumulaba ng'akubira banne wuuli, kyokka tewabakuba enduulu, kubanga abantu abalala bayinza okujja okudduukirira ne bitubuulira ku matama." Banne bonna baamukkiriza era amangu ago ne babuna emiwabu. Buli omu gye yalaganga ng'alonda ekitittiriri oba mbuukuli ya muggo oba kaswanyu ng'akuuliita nako. Ye Kaweke teyalina kye yakwata okuggyako omuguwa gwe ne ttooki anti nga yabyekutte dda omuwabutwa kikere. Ye yabandira awo bwe nnali n'abama n'addayo eyo. Ate teyalwayo n'adda. Bwe yatuuka awo ku kikolo ky'omuti we nnali n'ayimirira. Nalowooza nti Kaweke yali andabye era nga ŋŋamba nti oba yali agenda okukubira banne wuuli bajje banneegabule. Weewaawo nnali n'emmundu nga n'amasaasi mwegali majjuvu, ate ng'eno ku mumwa eriyo akuuma akagigaana okuleekaana singa essaasi likubibwa. Naye maama, nga sirina mwoyo guyinza kutta Kaweke mu kaseera ako. Ebirowoozo nabyo biringa tulu anti tebimanya lirira nnyina. Ku ssaawa eyo byatandika okunzijira ebiringa amazzi. Nalowooza nti singa Kaweke ayita banne ne bajja okunkuba nandyewaddeyo ne mbakuba amasasi. Naye ate ne neebuuza nti amasasi bwe ganaggwa mu mmundu ekiseera kye nnaamala nga mpanga amalala tekimala abasajja bali kunkwata ne banyweza. Awo ne ndowooza nti obwange bukomye. Bwe nava awo ne nzijukira kapyata yange gye nali ndese ewa taata Kankinya. Olwo ne nzijukira n'obutitimbe bwange obwali mu bbenji. Mu mwoyo ne ŋŋamba nti, ky'ofa togabye walumbe ya kigaba. Kaakati omwana wange ow'obulenzi ab'ekika tebali mu lyako ebibye naddala abakuza. Ne nyongerako ne kino nti ye lwaki bwe nnabadde nzija eno saamaze kukola ddaami.
Awo nno ne njagala ngambe Kaweke nti bannange mugiramu ndeka mala okulaama. Naye nagenda okuwulira nga Kaweke ali mu mazzi gattulula ate nze mu mwoyo ne ŋŋuma. Kaweke yayongerera ddala okukaaba ekizinzi. Bwe yamala okusikondoka n'abumbujja ng'ayogera ebigambo ebyali bitayatuka bulungi. Nafuba okuwuliriza, mpulira by'ayogera era bino bye nnawulira. Yii, Kaweke nga nswadde. Ono omusajja Tom nga mpemudde. Ebigambo yayogera nga abikutulakutulamu ng'omuntu akaaba ng'aliko obusungu bw'akola. Katonda wange, nga nnetta okweyingiza mu bino. Bwe yatuuka awo n'akololamu emirundi 2. Olwo eddoboozi lyakyuka ne liva mu kuweekeera n'okubumbujja olw'okukaaba ne lidda mu kuseebengerera nga bw'owulira ag'abalunnyanja bwe gaseebengerera nga bali ku meere. Yayogera na bino nti, Kaweke nswadde nnyo. Obudde byonna bye njogera nga nsuula mu kutu kwa Tom. Kyalina kifo ki nze ku nsi? Kyayinza ntya okutunula ku Tom nga ndi mulamu? Ekisinga obulungi kwe kulekulira ensi eno okusinga okuswalaswala. Olwasirisa ebyo n'atandika okulinnya omusaali kwe nnali. Neeyongera okukakasa nti Kaweke bwe yammulisa ne ttooki yannekkaliriza, naye n'alema okumanya kye yali agenda okukola mu kaseera ako. Nalowooza nti ku bintu 2, okunneetondera oba okulwana nange, erinako ky'agenda okukola. Yali ayinza okuba nga yandabye nga ndi ku muti n'ajja neetondere. Kyokka ekyokumuddamu ndowooza nandiruddewo okukizuula, oba si ekyo yandibadde ajja kulwana nange. Awo nno obuwe bwandibadde bukomye. Naye nno ku ebyo byombi tewali kye yakola. Bwe yatuukawo ku ttabi eryali liriranye eryange kwe nnali, n'asirikira awo. Nze emmundu nagiggyayo lutali luno ne ngimwolekeza. Nagenda okuwulira ng'ate atontoma ebigambo ebirala. Ebyo nno yayogerayo byamuswaba. Eddoboozi lye ne liziimeera okutuusa bwe lyafuuka ng'okusaala kw'entamu eneetera okubengeya. Olwo nga liringa bw'olaba omuliro ogw'oku nfunzi ng'embuyaga ebadde gufuuwa, naye bwe ggwaayo ne guziimeera ng'oguzikidde. Nagenda okulaba ng'afundikira omuguwa ku ttabi ly'omusaali. Amangu ago n'agweyambika ne yeeta n'alengejja. Bulijjo ndi musajja mwangu mu kuyiiya amagezi ag'amangu bwe kiba kyetaagibwa. Kyokka ku mulundi ogwo ekyokukola kyanneekweka. Nateebereza okuwalabuka amangu ntuuke ku Kaweke mujje ku muguwa nga tannafa, naye nga sirina buyambi bwonna yadde akambe ke nnaasazisa omuguwa. Natandika okwesalira omusango nti singa sazza eno Kaweke wange teyandifudde. Kaweke olwalengejja omuguwa ne gutuga eddookoole n'abulwa wassiza. Nagana afa gasalirwa essubi. Musajja wattu yawulira kiri bubi n'ayagala mpozzi yeggyemu ekibambulira. Naye bambi nga tekikyasoboka. Yasambagalako n'alwana, naye nga yeeyongera bulumi. Bw'atyo Kaweke munnange nfiira bulago n'ayabulira ensi eno, ate nange ne mpulira okumulumirirwa. Awo ku muti nalwawo nnyo nga sinnaddamu ka buntu. Mu bimpi nandigambye nti nali simanyi gye ndi, gwe ate olaba n'omulambo ogwali awo ku lusegere nga sirina kyengutyamu. Ekijja okunzizaamu amaanyi kye kinyira ekyankontolera awo okumpi ng'omuntu. Mpozzi kyali kinyumirwa omwezi ogwali gwememula okwaniriza abalabe. Bwe kyakontola ne neesisiwala, enviiri ne zinva ku mutwe, ne ntandika n'okuwulira nga siri bulungi
olw'okuba nti nali ninaanye omulambo. Olwo ne ntandika n'okulowooza nti banne ba Kaweke bayinza n'okunsanga awo. Ekituufu kye nalaba kwe kukka wansi ndyoke njiye eky'okukola. Nali mpita ku mulambo bwe nti ne neekoona ku mukono gwagwo ogwa ddyo. Bwe natunulayo nga ndaba ttooki yenkoonyeeko, kye nava ngiwakkula ne nanduka nayo. Olwasimba ekigere ku ttaka nga mpulira eddoboozi lya Patrice ligamba nti, "Owange Kaweke, awo ku muti woonoonyiza omubbi. Ffe tugomokanga ggwe oli ku muti weewanise bwewanise, ye ng'oli wa kitalo." Patrice yalowooza nti ayogera n'Akaweke era kyeyava ayagala asembere amubuuze akana n'akataano. Ko nze nti wano wafiira muloge. Bwe yasemberanga nga nze neeyongerayo. Nalaba mwesudde ebbanga eriwera n'enjota mizibu. Ye nno nadduka ebigere bimeka okugenda okukebuka nga nnyambalaganye n'akakongoowe. Omukadde embalaagu bwekutuka teyunga. Akakongoowe bwe kakutamako okumpa ekyanya tekakutaamuluka na leero. Nze bwe nakabuuka ne nsinzitukamu katono. Bwe natebenkera nate kwe kulaba nti nali nkola bya kito ne mpitamu. Olwo nno nayita mu muwazi gw'ebituuka omulala ne siyita mu kkubo limu anti baligamba nti lyassa wamuso. Bwe natuuka awaziyivu ne mbwama. Waali waziyivu nno anti balugu owa buli ngeri, luyiki, kandi, naddigoya n'ebisebe ate okwogatteko n'ekigaaga byagenda ne birandizibwa ku mutuba ne guziyira okukamala. Nange bwe nagutuukamu ne neekola nti okuva wano kozzi nga mwana wa mwana yazze. Nasirikira ddala n'enkoona ng'ejjinja. Mba ndi eyo neevuunise kwe kuwulira waddanga ng'akanguka nti, "Patrice, tubuulire bulungi naawe, omulabye otya?" Ko Patrice nti, "Mbadde ntambulatambula wano ne ndaba omusajja ng'awanattuka ku musaabi okwo. Nze nno mbadde ndowooza nti ye Kaweke, naye nkanze kweyogeza nga tannyanukula. Mbadde mumusemberera mulabe adumye budumi. Munnange nga nsemberera ddala wano ku muti w'abadde ndabe oba waliwo byaleseewo. Bwe ntuusa awo ku muti ngenza okuwulira ng'ettabi liwogoka n'indalama waggulu. Ate munnange awo si we ndabidde nti ne Kaweke ng'ennengerenge zinkuba mu mutwe yagenda okumalayo ebyo ng'atandise okugasaza ebibatu. Kaweke atukoledde ki kino? Tunaakola tutya ffe? Tukyawoza gwa kkapa kuzaala mbwa ng'ate endiga ewalampa enju? Ensi etudibiridde ffe." Ebyo bye yasembayo anti olwo nga woowola ng'embwa. Omwezi gwali gukubye ettumba. Emiyuzi nga nagyo mu kibira gyefudde ebbereegi. Ebinyira nga bikontola olw'okuwaganya Lugaba eyabigaana okweyagala emisana. Amayinji nga nago gakaaba lwago. Akabiina k'abassebinaagiina nga nako kali awo mu kyererezi ky'olujja. Nze nno nali ndi eyo mu kasiisira kankayite bwentyo. Ab'edda bagamba nti lwakaka nga musana naye kakiro tabulamu. Ddala baali batuufu. Ab'edda bagamba nti lwakwakanga musana naye kakiro tabulamu. Ddala baali batuufu. Singa kakiro teyaliimu abasajja bali bandindabye okusinziira ku ngeri omwezi gwe gwali gye gwali gwakamu. Kawaatwa bwe yamala okulalama ng'atunuulira n'ayanukula ebigambo bya Patrice n'agamba nti, "Ekyokukola kiri kimu kiti. Tujja kuddira omulambo guno tugusibe mu kkutiya, tugusse ku ggaali, tugutwale tugusuule mu nnyanja." Mawangala kwe kuddamu nti, "Nga tugutwala tutya? Abantu tebaatulabe nga tugutwala." Ye ne bwe kitaba ekyo si kyangu okusuula omulambo mu mazzi
ne gutagoba ttale. Kale bwe gulizuuka nga gwa Kaweke, olowooza walibulawo atulumiriza? Kawaato yali musajja mutemu ddala. Mu butemu bwe obwo gye yafuukira empayipayi, kagezi munnyo ate ndya maggwa, anti yeemanya bwe gakyusa. Yali mukabakaba atajja busera, bwe bumwokya asolobeza busolobeza nga bw'agamba nti bunjokezaawo njagala. Bw'atyo ne mu kiseera ekyo yali yalabye dda eky'okuddamu nti leka naawe kutiitiira bw'otyo. Omulambo guno ne bwe gunaasigala ku muti nga gwewuuba, tolowooza nti onoobeera n'eddembe, yadde ffe ffenna, n'okusingira ddala ono munnaffe waddanga nannyini maka. Ekyo ky'ogamba nti simanyi omulambo gugoba ettale kibaawo nga tegusibiddwamu lubengo. Bwe gusibwamu oguyinja ogwo ogunene, okubbira omulundi gumu tegudda. Ate ekyo kye weekwasizza nti balitulumiriza, osaana omanye ekintu kimu: ebintu nga bino bye tubaddeko, Kaweke talina gwe yali abigulidde, era ne mu kujja eno teyalaze. Kale olwo ani amanyi gy'ali? Wabula nze kye ndaba ekizibu y'engeri gye tuyinza okukwekamu mmotoka eno. Abasajja abo baali bangu nnyo mu kuyiiyayiiya, nga tebamala bbanga ddene nga tebannayanukula kibuuzo ekiba kyetaagibwa okuddamu. Ky'ova olaba nti ne ku mulundi guno, newankubadde eky'okuddamu kyalinga ekizibu, naye ye Patrice yaddamu mangu nti tujja kuddira obugaali bubiri tubuwanike waggulu ku mmotoka eyo, n'omulambo tugusse eri emabega mu ddukundu. Nze okuva lwe mmanyi okuvuga mmotoka, omwo mwe tujja okugendera. Kale era mu butuufu tujja kugutwala ku mwalo gw'Ekigaya eri ekkubo eddungi. Bwe tunaagutuusa eyo, ng'emmotoka n'omulambo tubireka eyo nga tuddira ku bugaali bwaffe. Awo bonna ne bamusemba nti oyogedde wamma. Bwe batuuka ku ekyo, ne mmanya nti tebajja kuba na ntegeka esinga ku eyo. Bwe ntyo nange bwe nneeseebulula nafuuka gwekanyanya. Mugenzi tazze. Emisinde gye natyenkula nga nkirako ejja akayiikuuzi gye yagoba Walumbe. Nagenda okussa ekikkoowe nga ndi kumuluka. Ow'omuluka bwe namala okumuyitiramu mu bye nali ndabye, namusaba nfunire omusajja ow'okumperekera Ekigaya, kubanga olwo nakakyakyali yali agenda okwekuulira ku mwalo ogwo. Omusajja baamuyita mangu mu buliri bwe, ne tugenda naye akalanduko. Bwe twekuba ewa ssebo Kankinya, n'ensikayo ebyanguwa. Magulu ana bwe najugwa mu mitambo, n'ekaaba lutandaalo. Essuula ey'omwenda awo weekoma.